kubuuzako ani yatuloga abaganda bakuno bwabaawo eyatuloga olunaku lwaleero eddogo eryo ligenda kufuruka. Olunaku olwaleero awatali kulanga kulala kimaze okubeera nga kikakasibwa nti Honorable Jacob Oboth ono amaze okulangirirwa ku bwa sipiika bwa Parliament obw'eggwanga erya Uganda. Nakutegeeza nti ono addide mu bigere bya mukyala Nnaalongo Anita Amongo Magogo. Kaakati nno olunaku olwaleero waliwo ebirabiddwako ebyenjawulo ebizze nga tebirabwalabwa ku mukolo guno ogw'okulayiza sipiika. Era ekimu ku byo ye mubaka amanyikiddwa nga Nkeretanyi, Honorable Nkeretanyi, ono ng'akiikirira abantu b'e Kalungu East. Ampuliriza, olunaku olwaleero ono avuddeyo ne yeebaza General Museveni okukulembera Uganda obulungi bwatyo, okwewaayo, okwesaddaaka okumala emyaka 40 ng'akulembera Uganda. Ono n'alisikinga n'ateekayo ne famire ye. Katuulire ku musajja ono. The floor of Parliament will not be a theatre for hearsay or grandstanding. Our debates must be grounded in hard facts, data, and sound research. We must be fair and objective to others as we play our oversight function. For a people-centered Parliament, under our leadership, every bill, every motion, every decision must directly answer to the needs of the ordinary citizen. Ebimu ku bigambo bya Honorable Jacob Oboth, Speaker wa Parliament ey'eggwanga erya Uganda wenjogerera, alayiziddwa bw'atyo bwe yeeweze okubeera ng'agenda kukwasa Parliament omukono ogw'ekyuma n'okubeera ng'ono agenda kuweereza ng'asinziira ku mateeka nga Constitution bw'eragira. Wabula nze Eke Master Mayoga w'omuzindaalo, Deputy Speaker alondeddwa ye Honorable Thomas Tayebwa, era ono yabaddeko. Speaker afunye obululu 441 Jacob Oboth. Paulo Mwiru owa NUP n'afuna obululu 6. Honorable Nobert Mau avudde n'obululu 15 era ng'ono yasibye ekkira. Wabula ng'ekyebuuzibwa bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo ebigambo ebirala bizze nga byogerwa ku Honorable Thomas Tayebwa ono by'olina okusooka okumanya nga tonaba kubeera nga osanyuka obanga omuwalana olw'okuba afuuse Deputy Speaker. Bino bikulu nnyo, nkusaba obitegeerera obimanye ku Honorable Thomas Tayebwa. Era bingi bye tugenda okulaba ku Honorable Jacob Oboth ono afuuse Speaker wa Parliament olunaku olwaleero. Amawulire g'olwaleero gonna geetolooledde mu Parliament, naye nkutegeeza nti omubaka Nkeretanyi avuddeyo n'asiima Museveni, era ye abadde asuggestinga nti omuntu anaabeera Deputy Speaker bandironze Honorable Sodo ono ng'akiikira abantu b'e Mawogola, era ye yawangula akalulu n'abeera ng'ono yawangula omubaka amanyikiddwa nga Nina Rose owa NUP. Kakati nno njagala nsooke nkuzeeyo ku bigambo bya Honorable Ssemuju ku mubaka ono Tayebwa, Deputy Speaker. Tayebwa y'omu ku batembeeta mutabani wa Museveni. Bw'aba afunye ekifu abeera akiweereddwa abantu abatuufu. Kati Anita Amongo ye ayina kumukuba kuggwawo kubanga yabadde atuuse ng'azimbyawo obwa n'abakyala obumulowoozesa nti n'obwa sipiika asobola kubusigalako nga ye yakyekoleddeko, tekikyali bali kukinkolerako, nze nkyekolerako. Kati Tayebwa wamulayo musajja wattu ye abimanyi n'agamba kati bannange nze sirina buzibu, mukama wange gwe nninze ne bamugamba nti Tayebwa oli mwana muwulize gwe tukuwadde bwotyo bw'oteekwa okuweereza Museveni. Sekandi eyo gw'olaba yali ng'ekitereke w'okiwummuza ku makye kawungezi otakijyawo okisula, n'asobola okubeera sipiika emyaka gye 10 ne deputy n'awummula mirembe, ng'era tebamweraliikirira bwe bamuwa. Era nze nyingira Parliament ey'omwenda sekandi yagirimu nempanika omukono ndeeta erinnya nanga lwaki oleeta erinnya lyange byakundeetera buzibu. Bali be balina okujja bakuteekeyo, bwe batuuka okujjayo ne bakujjayo. Naye nti gwe naawe ozimbyewo awo wanaabakyala kati olaba otandise ku lulwo osobola okubyekolerako osinkana ababaka osinkana ono. Kizibu ogamba nti abantu banaabye mazzi agaddugala bombi, omu yatukula omu addugala nga bonna banaabye mazzi ga kidiba gaddugala. Ekyo oyinza kukisalawo nga byombi mazzi banoonyerezaako. Naye bw'oga nti onoonyereza ku omulala ye atukula naye nga yanaabye mu kidiba kubeerera kupalaparanya.
kakati kyendabawo saawa zino tuyinza gaa nti onoonyereza palamenti oginoonyerezaako bitundu ena ginoonyereza yonna bw'onoonyerezaako ebitundu oba olina gwewazze okunoonyerezaako nga muntu oba tozze kunoonyereza ku kiri mu palamenti. Kale n'ebirala bingi oba oli awo ebigenda maaso nga byetoololera ku deputy speaker ono. Olunaku olw'enkya ngenda kutunuuza mu biki Honorable Thomas Taibu ono ebizze nga bimwogerwako oba oli awo, wabula ng'ono bamubuusa amaaso abakwasisa amateeka era nga kigambibwa nti ono alina ne sikando emu gye yalimu eno nga yatuuka n'okufiriza Uganda obuwumbi 3.5, wabula nga ono sikando eno yagirimu mu nkola yakwesanyusa. Kakati nno bino byonna nga weebiri olunaku olwaliro nga bigenda mu maaso, ate bwe nsooka okuzzaako ewa Nnalongo Anita Annette Amongo ono anyiga biwundu ali mu maziga gakulukuta gakaba gakomba oluvannyuma lw'okubeera nga ate abakuumaddembe bazzeemu bupya ono okubeera nga balumba mu bitundu eby'Bukedeya era ogenda okakananga ne leediyo ye emanyikiddwa nga Maama Bukedeya eno esaliddwako ampuliriza. Jjukira nti wiiki eno nga tugifundikira amabega amaka ge ag'Bukedeya gaasalwako, amaka ga nnyina gaasalwako, aga muganda we gaasalwako, mikwano gye egy'ensuso oba egy'enjawulo egy'enkizo nabo amaka gaasalwako amaka gaabwe. Wabula nga bino byonna byakolebwa oluvannyuma lw'omukyalo ono okuba n'omutwe omunene. Jjukira nti General Museveni amawulire galaga nti ono yategera Nnalongo Anita Annette Amongo nti agezaako okwagala okutwala entebe ye omwaka gwali gwa 2023. Kitegeeza nti ono abadde ajja atambula ne sipiika nga atambula naye kamanye nga akoza n'owebbwa nti ono ekikulu kya byonna ayagala ntebe ya bwa pulezidenti, tayagalangako kubeera sipiika. Jjukira nti Mwami Museveni ayagala nnyo okumwegayirira n'okumusuusuuta, okumuweweeta n'okumuwembejja. Kasita olaga nti ogezaako okubeera nga omeza ebiwawaatiro olwobeera osembye ampuliriza. Kakati nno omwaka gwali gwa 2023 amawulire gaatandika okubeera nga galaga Mwami Museveni ti Nnalongo Anita Annette Amongo ono yali ayingiza ensimbi okufuutuka ebweru wa ggwanga, ono ng'azingiza munda mu ggwanga erya Uganda oba kiyite money laundering. Era ono yatandise okubeera nga azimba empire mu bitongole eby'enjawulo okutandikira ku parliament, amasiga oba ebitongole ekiramuzi, ono mu baminisita ng'asenseramu n'abantu ababulijjo kw'ossa n'ababaka ba parliament. Bino byonna Museveni yabiraba era Amongo abadde mugumu nnyo ne mu kisanja kino yagenda okuddako. Jjukira nti ono bwe yayitibwa wali eri mu State House yasabibwa okustepinga aside bino byonna bye baali bamulaze ebyobujulizi ebiraga nti yali abbye babisuule mu kasero. Wabula ono bwe yasimbula n'ava mu State House yatandika okuba obusimu ng'akubira ababaka bonna era ng'ono abategeeza nga bwe yali ajja ku kalulu aka independent nga tagenda kubeera nga agira ku tiketi ya NRM kubanga yali amaze okukakasibwa Mwami Museveni nti ono ebya NRM baali bamaze okubeera nga babimugobamu nga bawadde Jacob Oboth. Kakati nno Hajati Nakalembe omusomi w'eddwa gw'entambula naye nga bulijjo kankutwale mu mboozi eno owulire ebigambo ebya Madamu Amongo tebinnaba kuggwa. Ebya Amongo tebinnaba kuggwa. Tutegedde nti abakulu bagenze maaso n'okweka nti munnange basazeeko, ba detectives bagenze Bukedeya okakkananga basazeeko leediyo bagisazeeko wakati mu kunoonyereza basazeeko essomero lya Amongo n'eddwaliro baalisazeeko. nti mu myaka gy'aba Edimutwe Gaddafi Smart wa Bobby mu myaka gy'aba Joel Ssenyonyi mu myaka gy'aba Waisa Mufumbiro mu myaka Museveni we yayingirira ensiko okuwamba ensi yaffe. Kanawe gye myaka gyennyini era gye bakoledde ki gye beetabidde ebyobufuzi okulwanira ensi yabwe okujja mu mikono gya Museveni yagiwamba intelligence netegeeza ku General Yoweri Kaguta Museveni nti omukazi atabusajja nga independent ayagala kulagira ku bwereere. Kaakati General Museveni ebyo abyagala bweyagala omulaga nti oli wa Kibuli akulaga nti ate yabadde mu bya Kibuli emyaka gyonna ensiku yagiyingira najja n'awangula eggwanga ati obuzibwampaawo bweba nga bigenzeemu kweragako
tujja kulaba igwafana bot awo waba problem awo tewali walala kubanga n'okumugamba nti stepping down baali bamuwa mukisa baali basobola okukola bino tebamuyisa naye bamusaba mu mirembe stepping down ayagala okwolesa ekibuli ebyaddako bye bino now amawulire agaliwo security operatives mu weekend gye tukubye amabega byamongo tebinaggwa bamuyiga east west basazeeko essomero banoonya kisimanyi basazeeko eddwaliro Bukedeya tuli amaka ge bagalumba tebagalumba bagasalako amaka g'abazadde ne bagasalako ne basalako amaka ga minywanyi gye kakati mu weekend essomero balisazeeko ne basalako n'eddwaliro ayina ne radio gye yali yatandika eyo nga bagiyita maama Bukedeya fama nayo bagisazeeko osaaga ba detectives maama Bukedeya fama era nti bwe batuuse ku radio eno ba detectives ne batandika okubuuza abakozi abakola ku radio nti mutuwe lisiti y'abakozi wano omusaala gwe mufuna byonna tubitegeere bakuŋŋaanya bujulizi baagala bagenda omusimba mu kooti singa kinaaba bwekiri nga buli kimu bakirina abakozi babuuziddwa nti radio kankireke okay naye kankyogere kanfune bwe nkyogera waliwo radio eddukanyizibwa ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga ekya FUFA radio weeri wawe weeri FUFA erina radio wano mu Kampala kati frequency yaayo kweyogerera sigenda gikubuulira ate ne radio ya maama Bukedeya maama Bukedeya FM nayo kweyogerera eri frequency yemu eya radio ya FUFA ate hi frequency yemu neyeeri nenga kisobokera kati embeera bweto bweri tutegedde nti search ebadde ekyagenda mu maaso amaka gasangibwa mu Aputiputi village ekyalwa kiyita Aputiputi eyo gye bagenze maaso n'okuba nti bagenzeeyo eggombolo bagiyita Kamuturu banoonyaki okuva e Nakasero ne bayingira Kigo bawo kakati bagenze mu Aputiputi bayingidde Kamuturu bali ku A mbabulidde obuzibu bwava olowooza baakomyawo ba detectives ne bagenda mu maka ga maama we gasangibwa Apopongo ekyalo bakiyita Koliiru ne batuukayo assistant we gwe bayita Zipola Akolo bamusanze ku kyalo bakiyita Oburu nga Ngoro sabu county bagiyita Koliiru ba detectives okuva ewa General Kaguta Yoweri Tibuhaburwa yena agenda okuggwa ng'ategedde awali obuyinza bw'aba tannategeera ajja kuba ategedde kyemmanyi abasajja bamusensedde kakati nno wadde bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe mulaba scandals ez'enjawulo ebya sipiika ng'obitadde ku mabbali ne bakugamba nti waliwo ne commissioners abagenda okutunulwamu mu nsonga eno naye njagala nkutegeeza ebigambo bino olunaku olwaleero nti mwami Museveni kyabadde avuga kyekyokulaba nga minisita Honorable Jacob Oboth ono amutuuza mu ntebe y'obwa sipiika era byonna by'owulira nti abasajja bagenda kubeera nga batunuulira abantu ab'enjawulo institutions ez'enjawulo ekitebe kya NRM wali ekyaddondo kisalako okubeera nga banoonyeza ensimbi ezizze nga zibulira eyo bwe banaave bagende mu office eya Ssaaba minisita Robina Nabbanja Musafiri ono naye bamukunye era bafundikire nga bamaliriza okunoonyereza ng'olwo abantu bangi abateebereza okubeera nga bagenda kwenyigira mu nsonga zino jjukira nti gye buvuddeko baategeeza nti waliwo ababaka abalala 30 bonna abagenda okugendera mu sikando eno eya Anita Amongo era nga waliwo n'amawulire agalaga nti ono agenda kugoba ne mu paaliyamenti kakati nno njagala otegeera okuva n'olunaku olwali wano ku AKTV Media Uganda ekibadde ekikulu butya Nnaalongo Anita Amongo bwagoba mu ntebe y'obwa sipiika era nkutegeeza nti sipiika kamaze okubeera nga alondebwa olunaku olwaleero
bino byonna bigenda kubula mpola era ne Nnaalongo Speaker Annette Amongo togenda kubeera ng'omulabako mu kkooti ng'awoza ku misango gino egigambibwa okuba nti gya bukenuzi gya bulabbayi obuli bw'enguzi munda mu ggwanga erya Uganda. Nkugambye nti kolabye Honorable Jacob Oboth ng'amaze okulayizibwa olunaku olwaleero byonna ebisigadde bifuuwe mu ng'ombe kaakati normal business z'ogenda okuddamu okulaba n'abantu beejaganye nga bwe babadde bakola. Kati wuliriza, Mwami Museveni ng'alayizizza sipiika olunaku olwaleero nga naye yakamala okulayira waliwo ebitongole biyitirivu munda mu Afirika ebikyawakanya n'olunaku olwaleero obuwanguzi bwa Mwami Museveni gye buvuddeko amawanga agali mu mukago gwa Bulaaya nga gayita mu Parliament gavaayo ne gagamba tegayinza kukkiriza buwanguzi bwa Mwami Museveni era ye tebamubalanga mukulembeze wa ggwanga lya Uganda. Bano baatuuka n'okuba akalulu mu Parliament eyo nga bangi abasinga bakkiriziganyanga nkuyege ne baga nti ono tetumuligotimayizinga tetumutongoza tetumukkiriza. Kakati nno abo batadde ku mabbali Afirika ebitongole bingi ebyenjawulo ebyavuddeyo nga bagenda okubeera nga nkutwala mu mboozi eno mu bujjuvu obiwulire nga n'olunaku olwaleero wadde sipiika alayiziddwa bikyawakanya ne sekuwakanya yenna era nga saagala weerabire ku mukolo ogw'okulayiza Mwami Museveni bw'otunuulira bakulembeze abaaliwo osobola okukkiriza nti bakulembeze abo ate abali wansi wa Mwami Museveni bayamba obuyambi. Omwali wa Ethiopia, omwali owa Somalia, mwalimu oggwanga erya South Sudan, mwalimu oggwanga erya Congo, owe Tanzania, Kenya basindika mubaka n'amawanga amalala. Kati njagala owulire ebitongole bino ebivuddeyo ne bigamba nti nedda ffe tetukukkiririzaamu. Mu mawulire ge tuyinawo oluvannyuma lw'akalulu 2026 oluvannyuma lwa General Yoweri Kaguta Museveni okulayira n'ababaka ba Parliament okulayira ng'era olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini lwe bagenda okutuula mu lutuula lwabwe olusooka era ng'olutuula luno lugenda kubeeramu okulonda sipiika newankubadde ng'ebitongole ebyenjawulo okwetoolola ensi yonna bibadde tebinnaba kulegitimayizinga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Ekikolwa kino bannayuganda bakirabanga bano ababaka ba Parliament okuli abaludde oluvuganya okuli aba independent okuli abali mu kibiina ekya NRM nti bano kye bali mu kukola bali mu kuwa legitimacy gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be. Kakati njagala nkumbeko kyenkulaga otegeere bulungi nnyo ebintu byonna ebyakolebwa mu kalulu 2026 bwe kaali katandise bwe kaali tekanatandika ne wakati mu kalulu n'ebyaliwo nga akalulu kawedde omwali okukwata abavubuka b'ekibiina ekya National Unity Platform omwali okutulugunya n'okuyisa obubi ab'oludda oluvuganya. Bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okuba nga asaggula obuwagizi ne kye bayita legitimacy ku sayidi ye eri amawanga agebweru ne kye tuyita international community era nga wano wabadde nga akugambira nti the world is watching. Kakati nkuleetedde kyenjagala olabe wuliriza. Ebitongole ebyamaanyi okwetoolola ensi yonna bimaze okukola reports ez'enjawulo okuviira ddala ng'akalulu kagenda kutandika wakati mu kalulu n'akalulu nga kawedde. Ebitongole ebyenjawulo amawanga ag'amaanyi omuli n'eggwanga erya Amerika nga liyita mu basseneta abamu ebitongole okuva ku lukalu lwa Africa n'ebitongole kye tuyinza okuyita international bodies bavuddengayo ne bakola reports ez'enjawulo eziraga nti akalulu k'eggwanga erya Uganda tekaali ka mazima na bwenkanya era nga kye tuyita international legitimacy General Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be tebaagifuna. Gye buvuddeko twakusomera report okuva mu kitongole kye bayita Amnesty International era ne wayita akabanga katono nnyo ntukusomera report eyafuluma ku kitongole ekimanyiddwa nga Human Rights Watch nga bonna bagenda maaso n'okuba nga bavumirira ebyagenda maaso mu ggwanga erya Uganda wakati mu campaign wakati mu kalulu then n'akalulu nga kawedde. Ebitongole bingi nnyo omuli n'ekitongole ekimanyiddwa nga European External Action Support na kino nakyo kyavaayokko ne kigenda maaso n'okuba nga kyogera. Ekitongole ky'amawanga amagatte ku nsonga z'obukulwanirira eddembe ly'obuntu baavaayo ne boogera naye ng'okusingira ddala Parliament y'omukago gwa Bulaaya baafulumya kye bayita resolution nga bw'ogenda maaso n'okuba nga obiwulira wabula nga sinakutwaleyo owuliriza. Nyongera okutegeeza nti Parliament y'eggwanga erya Uganda olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini ogwokutaano omwaka 2026 bagenda kutuula mu lutuula olugenda okusookera ddala era ng'olutuula luno nkugambye bagenda kuba balonda sipiika ng'akabonero akalaga nti bakkiriza muno omugenda kubaamu n'ab'opposition ab'oludda oluvuganya abaali bawakanya naye olw'okuba nti baalayira era bagenda kutandika ekisanja kyabwe bagenda kubeerawo mu Parliament nga balonda sipiika agenda okuba nga abatwala mu kisanja kyabwe kino ekigenda okuddako ekikolwa ekimalamu bannayuganda amaanyi nti n'ababaka b'ebibiina ebiri
ku ludda oluvuganya nabo mwebali. Kakati nze wano bwe wenna kkiririza mu nkyukakyuka wenzijidde mbeere ng'ate amaanyi nga kuzzaamu agaga kuweddemu, kuba nkugambye ebitongole eby'enjawulo, international bodies, ebitongole ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu, amawanga agandibadde gagaba kye tuyita legitimacy, n'ebitongole ebyo byonna n'emikago tebawadde kisanja kino kye bayita international legitimacy, era nga kitegeeza bino byonna ne bwe biba nga byakukolebwa. Ngenda kukutwalako ku examples nkubulire na biki by'oba osuubira singa bino bigenda mu maaso bwe biti. Wuliriza nga newankubadde bano bajja kuba bamaze okugenda maaso n'okukola gavumenti eya shadow government ne gavumenti eri eya General Kaguta Museveni, bino byammanga bye ngenda okutegeeza by'oba osuubira okuva mu bitongole era bye ngenda okugamba. Video eno gibeereko, video eno gisheyalinge naddala gwe munankyukakyuka era gituuse ku oyo yenna agamba nti yaweddemu amaanyi olwa bino ebigenda mu maaso. Suubira kye bayita international sanctions ate nga ziri individual, nti buli munkungu yenna mu gavumenti ya General Kaguta Museveni ayinza okugabana ku sanctions ezinaaba zireeteddwa okuva mu kye tuyita international community. Suubira kye bayita aid cuts gavumenti ya General Kaguta Museveni bandigitemako obuyambi bwegenda okubanga efuna mu kisanja kino olw'ebyo byendi mu kugamba ebyagenda maaso mu kalulu newankubadde nga bagenze maaso n'okukola bino byendi mu kugamba byoba osuubira. Suubira kye bayita travel bans. Abakungu bangi abali mu gavumenti ya General Kaguta Museveni bagenda kubakugira babere nga tebakyasobola kutambula kigere kyabwe kugenda mu mawanga malala nga bwe babadde nga babikola nga beeyagalidde. Ku mulundi guno biyinza okukyukamu, kayinza okubeera akaseera akakazigizigi, bayinza okubeera nga bajja kutufugira wano era basigale wano nga tebasobolera ddala kubeera nga bagenda mu mawanga amalala. Suubira kye bayita diplomatic downgrades. Agamu ku mawanga ag'amaanyi gayinza n'okuggala embase zaabwe mu ggwanga erya Uganda, gasobola okukola kye bayita recall eri bambasadazi baabwe mu ggwanga erya Uganda babeere nga bavaayo. Olw'ensonga zendi mugenda maaso n'okuba nga nkugamba nti kino kye kitegeeza obutafuna international legitimacy bye bino by'oba osuubira. Wabula nga sinnabikumalirayo, kitegeere nti bino byendi mu kugamba diplomatic downgrades, amawanga okuyita ba ambassadors babwe n'okuggalawo ebitebe byabwe, travel bans, abakungu ba gavumenti okugaanibwa okuddamu okulinnya ebigere bya mawanga amalala, aid cuts, okusala obuyambi gavumenti n'ebitongole ebimu bwe bubadde buwa Uganda, ne kye bayita sanctions, okugenda maaso n'okubakuba envumbo. Bino byonna njagala okutegeeza bye bimu ku ebyo oba ze zimu ku factors ezisuula zi gavumenti. Kitegeeza okugwa kwa gavumenti y'abasajja bakulu kwandiba nga yessaawa kubeere nga kutandika mu butongole nga byobadde olaba bibadde birabwako bulabwa. Kakati ogenda kutandika bifiringako gwazaagoberera. Atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna nkugambye abaka ba parliament omuli n'ababo ab'oludda oluvuganya omuli n'owuwo gwe yonna gy'ogwa bagenda kutuula olunaku olw'enkya mu bungi era nga tosuubira ababaka butabeerawo bonna balina okubaawo kubanga wasuubirizibwa okubaayo konekka sente akajja okuba nga kayitingana mu bimanyi ebya wano naddala nga balonda sipiika. Kakati nkuleetedde olukalala luno obeere ng'otegeera bulungi nnyo. Ngenda kukuwa amawanga, ebitongole, abantu, individuals oba ebikonge eby'amaanyi bafuddengayo ne boogera ebiri negative ne bafulumya zi resolution ne zi reports ezibadde zikuba era ezibadde zigaana okulegitimizinga gavumenti ya General Kaguta Museveni, nga kakati wano abaka ba parliament nabo banaagilegitimizinga biyinza okuba nga tebijja kukola era byenkugambye byenkuwaddeko akatonotono nti byoba osuubira era byogenda okusuubira. Kakati ngenda bikumalirayo, kkiriza tusooke tugyewo akalango kano nzije nkuwe kimu ku kimu otegeere kiki ekyolekedde General Kaguta Museveni. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Olunaku olwaleero waliwo amawulire ag'ennaku. Amawulire gano nga gabadde ga munnamawulire ono omusajja ono nga yakolako ku WBS ng'ekyaliwo emanyikiddwa nga ey'omugagga wava munno wali ku kasozi ku kasozi wa kasozi Naggulu, ndowooza Naggulu. WBS eno yaggalwa oluvannyuma lw'okubeera nga baategeeza nti eno yali ekumpanyiza emisolo emiyitirivu, oluvannyuma n'efundikira nga eggaddwa, wabula
yandibanga yaddamu neggulwawo nga ifubutukidde mannya amalala. Kati wuliriza, omusajja gwolaba ku screen ono olunaku olwaleero yagambibwa okuba nti afudde ng'afiiridde mu kabenje aka drone eyo gyolaba wansi, oluvannyuma lw'okubeera nga bano babadde balina gye balaga mu bitundu eby'omumambuka g'eggwanga erya Uganda ne batomera enjovu. Awo omusajja ono yali yava mu mawulire n'abeera ng'ayingira ekitongole ekisolooza ky'emisolo munda mu ggwanga erya Uganda oba giyite Uganda Revenue Authority. Kakati nno ono waafiiridde nga n'omwaka oguwedde mu famire y'emu abantu 4 be baafa omulundi gumu mu kabenje nga ba Luganda, era tusaasira nnyo famire y'omwami ono maama obulumi bwalimu. Bana nkugambye nti baafa omulundi gumu, ono n'asigalawo nga ye mulamu, era abadde akola ne Uganda Revenue Authority oba giyite URA. Ku makya nkya ya leero batomedde enjovu naye bw'atyo n'afa. Kakati nno kya nnaku nnyo okusinzira obulumi obuli mu famire eno. Bino byonna nga bitambula nga bigenda mu maaso, omukyalo ono Nameere ye yawangula ekifo ky'obwawumani MP eri e Masaka City, wabula ng'ono yakiwangula nga akozesa ekkooti. Saagala onfune bubi ogambe nti abantu baamulonda. Okusinzira ku mawulire agava e Masaka naguno gwaka wadde ono yalangirirwa n'okulayira n'alayira tawangulangako kalulu k'e Masaka, wabula okusinzira ku baliyo bagamba ono yalangirirwa ku maanyi ga mudumu gwa Mmundu, ku maanyi ag'ekkooti, ku maanyi aga sipiika Nnaalonganita Annette Amongo ng'akyali mu ntebe eyo, ne ku maanyi ga General Kaguta Museveni, naye nga bba abantu bo baali tebaamwagala era nga tebaamulonda. Kakati nno waliwo ebigambo ate ebikomyewo ampuliriza olunaku olwaleero nga bitambulira ku mukyala ono. Jjukira nti ono gye buvuddeko yawambibwa. Bw'awambibwa kigambibwa nti ono yayokebwa kajojojoju w'ebibuuzo, era ono n'amaka gayazibwa agali mu bitundu ebya Ntebe Road, era ogenda okakkana ng'ono asangirwa ne biliyoni 3 ezaategeezebwa nti ssente zino zaali zividde ewa mukyala sipiika Annette Amongo ebiseera ebyo, ng'azimuwadde okugenda ng'ayisa mu babaka ba paliamenti ekyojja mu miro. Bano basobole okubeera ng'omukyala ono sipiika Nnaalonganita Annette Amongo bamulonda ku bwa sipiika. Jjukira nti ono yali amaze okugaanibwa General Kaguta Museveni okwesimbawo ku tiketi ya NRM, era nga bamugambye adde ebbali ave mu leesi, wabula ono n'awalaza emputtu n'asigala ng'agamba nti mu leesi mwali agenda kujja nga independenti. Kakati kino kyamuviirako ebitukula makayi byazaalira ku nsiko, nga n'olunaku olwaleero ne gye bakubidde akalulu ono tabaddeeyo, n'okulonda tategedde bwe bigenze, abadde ku TV nga ggwe nange n'oli ow'omukyalo. Kakati nno abantu abazze nga bawambibwa, abamu nga babuzibwawo nga n'okuttibwa battibwa, ng'abakyala nga Nameere ono tebaboogerako kubanga bali kudda oluvuganya gavumenti. Kakati nno bwe yawambibwa y'omu ku baakubwambu MP ne basibamu ne ku nsambagere, era ono yakunyizibwa nnyo n'afundikira nga yatya nnyo, wabula ennaku 2 bwe zaayitawo ono yalabwako ng'ateereddwa. Kakati nno kino abantu ba NUP naddala abawagizi kye bazze nga bayitamu okumala emyaka n'ebisiibo, era nga n'abamu baatuuka n'okuserengeta ekaganga mu nkola eno ey'okuwamba bannansi mu kivandulo nga tebabakwata mu nkola oba mu nkwata ekkirizibwa mu mateeka nga constitution bweragira ey'eggwanga erya Uganda. Kakati nno wano ekibuuzo we kyajjira nga Nameere ono abuuzibwa nti ekyamutuusibwako ku olwo kyali kiki, kubanga ono yategeeza mbu Kabanda, omubaka Honorable Kabanda, mbu yamusindikira abasirikale ne bamuwamba, wabula nga wayiseewo ebbanga mbu General Museveni yayogera naye ono ne bamurescuinga oba ne bamutaasa. Kakati nno yabuuzibwa bwe kibanga bino byonna ebyaliwo, ono nga y'omu kubalumiza nti Mwami Kyagulanyi abeera azannya firimu, bye bamukwata, bye bakwata abawagizi be, bye batulugunyizibwa, abamu ne batuuka n'okubeera nga bafa. Ono y'omu kubagamba nti zibeera firimu documentary. Ono yabuuzibwa ekibuuzo, eno yali paati ki mu documentary eya Mwami Kyagulanyi? NUP bweyogera ku bantu nga Basauda Madada, NUP bweyogera ku bantu nga Bawaiswa Mufumbiro, ba Edi Mutwe, bano Banameere badda mu palamenti ne baddeyo mu ofiisi bwabwe nga basinika mannyo, era bavaamu ne statement ezigamba nti Bobi Wine ali mu kuzannya firimu ako kaseri oyo Katemba. Kakati nnyabo nze mbuuza,
eno paati kijja wabadde ozannya okutuuka okukwata gwe darlingi owa NRM, gwe eyakwata NRM n'ogizza mu mikono gwe yakwata Masaka n'ogizza mu mikono gya NRM, gwe bajajjatta ennyo ku mukolo ogumu, ffenna twakulaba nga bakujajjatta omuzzukulu. Nze mbuuza, wabadde ozannya paati ki? Please Namere, with due respect, ompulira, gamba bbaawo, tell that guy nti senga incidents ziddamu okubeera bweziti temuddamu kujja mu kamera kutwasamira. I don't know whether I'm making sense. Nchiddamu, gamba bbaawo, gamba famile ya Anita Amongo, gamba famile ya ani olwono gaye yakafa. Ompulidde, we are very busy. Naffe tulina ebizibu byaffe ng'abantu, mutunyigiriza ne mututuusa ku maze. Ompulira, amataka g'abantu gonna mugatutte, musenza abantu mu ntobazi ze muyita entobazi ne mubaako be mulekawo. Ompulira, mumenye bizinesi z'abantu ne mubaako ze mulekawo. N'ogenda n'omenya ennyumba ye gye yazimba mbu teri ku pulaani, ezamwe ze ziri ku pulaani. Ompulira, essente ezaali zimbye enguudo zonna ne muzezza, essente ne zibeera n'abantu ab'olubatu. Ompulira, kati from there NUP bwejja neegamba bannange waliwo obutali bwenkanya nti baatwala gundi ne batta gundi ne bakwata gundi bawayisa mu fumbiro bamukwata ng'ebyokusaaga, but up to now akyaliyo. Aba NRM bagamba zirinda boolwange. Ompulira, so please don't make noise. We are very busy. Abantu mubatuusizza ku maze, abantu bakyali muku abafiirwa emaali yaabwe mugana amataba agava mu nkuba eyatonnya tebafunangako yadde 10 Ompulira, abantu bebookeza obutale tebafunangako yadde 10 wabula gavumenti yammwe erina obusobozi obukwata bilioni 6, bilioni 10 neziwa individual omu. Balina obusobozi obugamba nti omuyimbi ne gundi tumukwatidde bilioni 2. Naye nga bano abasasula omusolo abalina emaali yaabwe, nze eyo statement ne kati ekyannuma nti waliwo minisita yayogera ebintu by'ekisiru mbweyo basement erina kubeera ya parking ya motoka. N'omubuuza parking y'emmotoka, ezo license ze mugabira abantu aga amaduuka agali mu basement, motoka yebeesuzeeyo oba oba okimanyi ogigabira dduuka. Ontegedde? Njagala okubabuulira eno gavumenti mirundi yabagamba nti eringa Katonda. Oba ozimbye omuzikiti ajja kutta, oba ozimbye kereziya olina okufa. Ompulira, kati nze nsaasira bano abaana bano bannammeera abato abalowooza nti osobola okukola, osobola okuprotectinga gavumenti eno than Kadaga. You cannot. Kadaga yayimirirawo oba baali Nakasero mu bulumi obw'ekitalo n'agamba neewuunya nnyo okulaba ng'essaawa zino Anita Amongo gwe bagamba gwe batalina simanya kukola batya nze Rebeka ne munteekawo nga nze jirikiti, akakazi kaalumwa, akakazi kaawulira bubi, naye olw'ensonga munnange n'ensi erina bannyiniyo. The woman kept quiet. Ebyavuddemu byonna mubiraba. Ompulira, nze nabawa example y'omugenzi. Omugenzi yatuuka n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka n'akugamba you attack the president, I attack you. Eyo kodi nagimutegeerako nti ye teyeetaaga kuwuliriza. You attack bw'olumba boosi we akkubirawo. Kati Namere tosobola kukola kusinga mirundi. Kyakubiri mu bano bannannyini nsi gw'oli mukongo toyina ky'oli. Bwe tuba twogera ku ssomero gw'oli mufumbi wa buugi ne bootabawedde essomero ligenda maaso. So please todda mukola statement zino za maalo za kijega mwera Mr. Guni nankubirako nambuuza oli bulungi tebampisizza bubi. Abakutte bavudde mu gavumenti ye Kenya, abakutte bavudde mu gavumenti ye Sudaani oba bavudde mu gavumenti eno. Kyakubiri aba basirikale be nakusanga nabo. Namere namusanga n'omusirikale ayambala bino ebyambala ebikuuma abakungu ng'ayambadde akakofiira ku mutwe. Kuba bagenda okukwata Namere ze namuyitako e Masaka nali nva mbalala nga bali mu Range Rover ne bbaawe ng'akubye essuuti y'ekifere. Ompulira, bali mu kunyumirwa ssente. Bw'agaba mmane alina ababooda bakoze jaamu ne mbayitako ne ŋŋenda otuuka e Kampala nti Namere bamukutte mu drone. Kati kyembuuza, bw'oba ddala bw'oba oli darlingi wa NRM oba wa gavumenti eno nga bw'otugamba, babadde tebasobola kusamoninga
ensigo gyoyagala nti baba police webe kwetaaga kuvuba buvubi nga kyennyanja. Was that the right way ey'oku arrestinga oba bakusamuninga? Gwe w'ekitiibwa right honorable speaker simanya byonna ne bakwatanga abakwata omubbi w'essimu ne bakwatanga owa Pittu ng'atamanyi kuwandiika linnya lyo. Ekituufu nammwe mukimanyi nti ebintu tebitambula bulungi, naye simply because temuli bamativu, mwagala ebyekkereziya, mwagala obuyinza. Nze message yange gye nsembayo okusindikira buli muntu nti buli kitandika kiba n'enkomerero. Oba kitya owulira, oba kiwedde kitya kiba kirina okuggwa. Ak'obuntu kintu kikulu, humanity kintu kikulu. Mpulira, abantu tobabalaatirako nammero gyano noyogera statement ez'okubalaata nga wasoma ennyo nga bw'olina obuyinza nga bw'oli darling. Kakati darling bwe babakwatanga akamyu ne bakuvubanga embwa, then manya position yo tolina kyoli, bakuwaamu buwi, tolina kyoli. Olaba bakutte Anita Amongo ne bayaza ennyumba nga bayaza ey'omuntu asiiga Cutex. Mulowooza tuli basiru? Temulina kye muli, mukakkane. Tewali kyogenda kukola kitabangawo. Eno gavumenti badde n'abantu abagiprotectinga, naye engeri gye babasasudde ffenna tugimanyi. I can mention names, ojja kukwata ku ttama ng'abasajja baakiika ensingo tebalina kyakola. So tova eri e Masaka mukwata enseenene bwana Nammeere n'ogyogera statement bye eby'ekisiru bambi tebalina kye bankoze, babadde bampita honorable. You are fool. Oli mujega okuyita honorable. It is not all about kuyita honorable. Badde bakino kiteeka mu nkola. Bakwatanga honorable bamusamoninga. Ekyo kikulaga tolina kyoli. Kikulaga ensi ina bannyiniyo and you're not part of them. Know your position. Next time such incidents was happening, please don't shout for us. Temutulekanira muunyo obumwe. We are busy. Tulina stresses zaffe, tulina bye twandolinga. Abaana b'abantu babawamba, batata b'abantu bali makomera. Abaana bagenda kuddamu okusoma, abaana ba Waiso batudde waka, abaana ba Edi Mutwe, bano ba Sauda Madada n'abalala bonna. Abantu be bakwata mu kalulu ka bbiri simanya mu bbiri bimeka mpaka kati bakyaliyo paredi ya kiyeekera. Bring evidence they don't have. Next time omuntu wayogeranga kubimuluma tobiteeka wansi wa carpet. Tegeera nti ebintu bisoboka era babikola. Kirungi nawe babikoze ate bakyabibakolako nnyo mpaka emunaddamu amagezi. Temutwasamira. Nze siwulya bubi nga balina gwe bakikoze nakyo badde balina okuba bbaawo n'okuba ekigala ky'emundu nawe ne bakuba batuuni kuba malamu lugezigezi. Next time omuntu bw'akaabanga sooka omanye lwaki akaabye. Abaana b'abantu bavundira makomera, you're there making noise, muli mu kulya ssente. Kati we kibatuukako ne musindika busajja bwammwe ne bukazi bwammwe butuleekaanire. Genda maaso wamma tova ku main gavumenti eno tutambuliraawo. Mpaawo atali kaaba. Mwena mujja kirozaako effujjo twasamira. Era mamito ne bamukuba ensuululu bamukubye entono bali muggyemu n'enjala. Anita yakola ensobi etakolebwa muntu yenna. Okwoutshininga master we. Okwefuula nti omanyi Uganda okusinga President Museveni. This is how it started. And I told her twali kiboga. Ne mugamba Anita kino kikugamba nga muganda wo. Oba tokimanyi okola ensobi. President bw'abeera mu Buganda. Leka national vice chairperson we NRM ayanjula abantu. Leka national vice chairperson we NRM awelcoming president mu kitundu. Gw'osigaze Teso region tiyakiwulira. Mu Buganda Museveni agenda atya ekibuga nga Anita ava mu Teso region yamwanjulira abataka b'ekibuga. Oyegundi nzija national vice chairperson we NRM ye Kasolo nga ate buli kitundu Museveni mwe yagenda nga mwabeerangamu ba chairman be NRM mu bitundu ebyo. That was a bland. Na kigamba n'abaana ba SFC era n'abasanze ku mukono banga tikashumbulike olike dogo. Tewali kyogera nitagiraba. Ne tugenda embala awe nafiira. It was wrong 100%. President Museveni visiting at Western Uganda mu Banyankole nga Anita Amongo ava mu Teso region yamwanjulira abataka. National vice chairperson we NRM ali in charge of Western Uganda ye yali badde akikola. Jordan Asimwe oba basajja balaba kuba iweeyo. Museveni omunyankole gw'omuteso omulaga Abanyankole
kiba kiraga oli mu kuzimba network ya gwanga lyonna. Twali erwengo president era najja nga vice president second bali yagala kuba kama ki president ekikono mwakiraba mwenna nengamba kino kiseewo yali nsobi y'amaanyi nnyo buli region ya Uganda bwabera northern region Obuwa si atwalayo let Obuwa take over bwabera mu Busoga region Kadaga n'abalala ba taking over ba owninge this event anisa tiyachula naye ate nabadde nkyali awo ate nempulira bene UP abakoze amawane mukono babadde bangi ate kuba NRM ate ba NRM ne bawuzika nga bavudde mu speaker nenze newunya nengamba abantu abatakopera abatalaba mu muli bangeriki ekintu ekyo kyatuukawo omulundi oguwedde erubaga abene UP balonda omuntu wa NRM nenge ekyo kyava mu kuba nti wa NRM yabawa ssente kakitegeeza ne bano baweereddwa ssente zodoza abantu nga obetagana kuboola mu kibiina kubanga obanga tusobola kuyimirira mabega wa munno gomanyi nti wa kibiina kyo zendozo batoyina makulu era zezo minzani zetuli mu bateka ko tulabe kubanga ffe minzani tugenda gera tugiteeka ku mitendere egy'enjawulo kyovula atwale speaker aba NUP nenga tukimanyi nti tulina numbers mu parliament twaga tulaba bakaba NUP anamu mugenda kuwo waffe tuko tumanye enkweza mwe tumanye obana mu mwina byamwe bye munonya bye mwagala okuyisaawo kubanga mubanga ne president wa musaawo eno tali mu gwanga aliwerwa gwanga nga nensongeza mutwalayo muzimanyi mune muyimeno ne kwegamba awulira amawulira agafe wamwe nti mwe mwadde ne mulondo wa NRM ngate muyina abamwe kitegeeza mwalaze nti muli balayisi nnyo mukulibwa obusente ate temutunulira byafuzi bya maaso mutunulira kyaleero lwaki mwa mulondo omuntu atali wa kibiina kyamwe ngate mumanyi nti namwe mwina numbers muyina wamwe balibo basobola okukola mu kyemukoze kiraga obunanfuusi omutimu omubi abantu abateesigika abantu abali benkwe waliwo abasibola okuba mmwe kati bawulira batya nti ate mmwe mutandise okukutayo mutandise kulya ssente mutandise nakulyamu kibiina lugwe era abo be bantu abatazze batawanya ekibiina kati oyogenda musanga enkyanga ayogerera NUP nga bwe bali ababye nnyo naye nga ye mubi yasookera ddala okulyamu NUP olukwe so n'olwekyo nze ndowooza NUP laffe tulina okubeera abenkaliza abantu abamu betuwazi kaadi abantu abamu tubateekeko amaaso agekaliriza ate ekyokubiri omuntu bw'akola ekintu ng'ekyakangavvulwe bwekuba kumuboola mu muboole kiwe n'ono omulala eyalirowoozezza okukikola nti kyokola kiba kibi era wona okikola bano tebajja kutambula naawe naye ng'ekintu ekyo kyalabise bubi nnyo era ffe nga ab'NUP kyatuswazizza nnyo so ze ndowooza bannaayo tubanga tusazeho okuyingira mu bifo ebyobukulembeze tweyise nga abakulembeze tuwenonoza ebibiina byaffe tuba tubiyingidde nga tubyagala tuziwe ekitiibwa kubanga waliwo ekintu kyokola n'obanga ekibiina okiweebudde naye nga nawe n'omuntu weeweebudde kati mmwe mukyali baana bato muli ku levo yabwa kansala oba otandika butandisi kuzimba byabufuzi byo kati ebyobufuzi byo bizimbe nga byawe bito byakulyamu kibiina lukwe byakulyamu banno lukwe ani agenda okwesiga wulikira mu macyango ojjiragala bifo binene ebisingako awo kati neyo gye muddukira nabo babakuba mu ttooki ne bagamba olaawo efuulidde bali abakutuusa ku kino ekinene kati ate olwo ffeeno olitukolaki kubanga nabo baba tebajja kwekakasa nti bo toobakola ebyokoze bali kibanga bunookera ku makya n'osugulamuko omusajja bw'omusigula n'omuteeka ewuwo ng'omutima gwo guba mugumu nti gwe tebamusigule mujja wuwo kati n'abali ab'NRM nabo bamanya nti tukujja eri mu NUP kati oboogerera biyitirivu enkya naffe tunaakusembeza ate ogenda tutwogerera bingi nabo baba balina kukozesa bukozesa kuba baba bategedde nti oli munnanfuusi tiweesigika teri muntu yeesiga munnanfuusi